Sikuvanga mune bakumbanga bali abakazi bakadonka mu kokola nemba kama mukubanga akola oba desene ne bagama kolese ne mama ya kuona obera kutona netti ndagao ka fotomu kamera mu ndaira katonda ali mukulu kutandika byotano wajja ndo wasula netuberawo final cha najanga kujja ko bitabe nikamba yogera eka nano kujangu yogera kubanga ne Captain Music ainga tagala kutera mu kamera nendu kano kani kumare nawo yogera kamale nawo yogera oyo Captain kamare muganda wa anti kamare so yogera abantu abanjanga for interview bali wala ba uli yabonje Nalongo chimanyi bunji kinasuwa nangamba kwezikamala nezo sente mama fina nangamba zonna sente obagalira bugayiro oba sente mmekola mmeka zitulagezisonga kinzibalaga nebyakwa nabimpa mama fina omusango gwantuso agamba nti bagulona oba bagulona obanga gubaweereza ngagamba abantu bangi abali mu musango guno abagala okukibaga obwerefu kyenkubira gavumenti omulanga kiri kimu nti tusabe nnyo abaami bafune obwenkanya abaami bangi bali mu makomera naye nga tebalina misango abaje bali abalina emisango tukkiriziganye naye tosobola kugamba nti ono bamuguze ono bamuwadde ssente okulanga olekanga okulekitivi kyolekitivi ki n'olwekyo omuntu waddembe okusigala ku sayidi ye kasitaafu n'amazima n'obwerufu Hajji naye alina maani era maama we waali ono nomulaba yafuna ekitubeega naye muntu ng'abantu balala nze sina buzibu n'amuganda wange Nalongo kubanga ne kamera ze nambajja mutandika okwogera naye okumpalira kyokusinga okunnyigira nze sirimba mbeera ku mazima mbeera ku bwerufu ate ekintu nkyogera nga bwe kirina okubeera ekitali kyange sikyewaniranga ekibadde mu kooti tutandisibwa nakyo ekibadde mu kooti nti Hajji yasaba yeeyimirirwe awulizenga amuzinga enkula ya kooti eno enjuyi zombi zitanyiza nti tujja kuteeka okusaba kwaffe mubuwandiike ne bali batuddemu mubuwandiike ate naffe nokubaddemu ebyo tubatuwakanya bawakanyi oba bebakanya nabe so abadde mulungi gwagambye nti waffe tutaddewo okukanya okufenna abannamateeka ab'ensi zombi okusinziira ku nsonga eriwo era n'omulamuzi n'agamba nti enkula y'ekkooti ye so ennaku z'omwezi 18 atuwadde ennaku ezo nga ffenna tumaze okuteeka mu submission zaffe bwanaabaawo obulumira ddala mu nkooti ngeko olwo tukituuke bwe tuba tu ajulinga naye bye muba mukkaanyaako atiikinga butiikinzi nti kati bino mubikkaanyaako nti wawe mwina obutakkaanya nti oba oli ayinza okugamba kino oba oli n'agamba kino oba ono n'agamba kino kati ebyo bye musituka okubaganyako ebirowoozo n'okuwa endowooza zammwe ez'enjawulo so kyekyo ekirindiriddwa mu kiseera ekyo kitegeeko nti abantu bano basaavinze ku makya gaalyo tekitatagana nedda twabasaavinga eyo that's fine tyokulabako tebobujekitiinze eyo tubadde tukolamu amendment twabasaavinga dda naye kukyusakyusaamu wamu ngoyiza okuwakuma wagitaddewo lubi bwebityo ebifaanana nabo batera okukikola najja kyokulaba nti bo bannamateeka banjawulo era bw'okimuwadde agaya asi kiwakanya kino kiryoke
population eri confused balaba byokola bipya omusango guli majesty court kooti ya wansi osabye mu kooti nkulu ate kooti ya wansi yaguyita nti buddeyo tubane bagusindike kyonnyola anti kati process eri simple bw'oba bagusindisa oba tegabannagusindika eddembe ly'omuntu okweyimirirwa ku musango ogufaananako bwe guti kuba eri ekusomera busomezi bwekuŋŋaanya obujulizi bwonna n'ekukomiitingi obye wano tebayita komiitingi okuweereza eno buwulirizibwe kitegeeza olw'okuba eri terina buyinza kuwulira kuba eri tewulira ekusomera busomezi eno erina obuyinza okuwulira yerina n'obuyinza okugabira okweyimirirwa okitegedde kyekyo lwaki ogakati kanene eno gyensabye okweyimirirwa ennaku bwe zinaabanga zikyaliko nga yerowooza nti ndimu embavu oba applikanti waffe oba omwawaabirwa eri mu kooti eri alimu embavu kyasobola okubeerawo nga tatataganya bujulizi bwonna ng'ajja kukomangawo ng'alina abamweyimiridde abalimu embavu tewaliwo buzibu bwe bugagenda owooze ng'ova bweru bangi bantu